media yafetu kusensonga Bisato ndongoneko waliwo akayimbi awo akepanka kayine nyimba kayimbe nyimba bigambo kimu bibiri nakabongako ne kambongesako kati obugalo bubiri kyokka kabera mu bayimbi nenze ndiwezana omanyi yes bifo kali awo kagira obuviri buli awo bwa green kali awo smake kani naye nze kankubulira esibifo sina muyimbi gwe ninako lutalo naye nayagala nnyo creating embere yokuba nti buli muyimbi abe mugandawo litojo yankwata nantwala ekavumba nanyanjulira abantu big up on yourself likojo nanyanjulira abantu mube yanyanjulira mwali muka green daddy banange nabonga kuba Mary Bata nembonga kubani green daddy nakola ati obugalo nze govimbira konso okukuba close right ejinofa nakagaliko era nalaba biga yali azaawo bantu bali bawo bagala kulwana ningamba abana mukakane fe tuli bezzana Sorange Women Syrup eddagala erikakanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Mbuza watyanga Uganda efuse Jamaica nga polisi etuguze ebyokunywa ebinyoka watyanga muze yasula mukatanga ezenjuru ezimubuze naye ne bamulega watyanga moti yafuga Uganda nga bakwacha mu parliament gye tugenda watyanga Bugembe yakole sabo bazukulu bwayitaba full figure abajja kuliranga byampisa kuba yasanidde full figure atawemulangako yebucha mani katumuwe makanisa edine mujude nenjaga tajirabangako bizonto byo tubiwe gwa kulangira ngo muntu wakuzoganya kasimo bikubirako bigi ai kampuna fune yo buchupa kagumuna kanafa bwawula bumukubako suna beni atuyambeke yo mu mizikiti mani jali nempunu tajirumangako Lona dima inja yabere wandagano mu bantu abefula yesimula bangako mama fina nga yokusangana kamindi gwanagomole ruzira basibirawo 1 to 8 to dance alkagawanda band sengenda kwagala January tabukenyawo mu February tewe tunatukira mu March enga tumachinga nze nawe kumukolo gw'embago yo yobuyembe mu April kudusa abalogo tugende mu Dubai olutuyombe mwawo mwezi oguddako ate nkukwane buto nga lavu yetufudde ba baby abakugamba nti ndi nobody gwe bagambe nobody is perfect cause this love is strong. So strong, stronger, strongest. Ninze sirina manyi ga kulwana omulimu nina kimunyabo kukwana tigwe tulatandika kukakana anti bweri battaka teri byankayana sho kubago kyobo manya engoye zijjudde muli tunonyeza mu nezitukula nezibula musula mulaga tusula mundongo mwana tusula twenjira tuddeno tudderi kati nno oluyimba linadde gye twade tuva okuyimba ate nno omwala gwendi mumaliriza oluyimba lwe nga oli muwandiisi zimpandika bivanyuma lw'eddakiika mba mpandiika enveeyo nemba kati jingira gye nkubira ennanga nina bwe nkubira ebivuga eyo n'ebivuga obimanyi ndi muzibu
azaala mpanga mu bivuga nanga yo hakasa enanga nti nagikuba kuva buto mu kanisa Omega Healing Center kati ye nanga njikuba nga nzibiriza ekitegezo omusajja mulokole sirokokangako siri mulokole naye bwalokole gendayo ng'olina bye weetaagayo oba olina bye weetaagamu ogenda kati ntegeeza kuva buto ng'okuba wano ennanga wali mukyaki y'abalokole naye nga toli mulokole nedda kati waliwo kye baayitanga okusoma omugigi kati nga bagezaako okutusindika ogendeyo okusoma omugigi kati nze nga tejentolokane ngenda mu balokole kubayo wabangayo ebinyuma nga wabaayo endongo embozi yekwatagana n'eyange wabangayo endongo bano bakofirimansiyo saagendayo mu bakofirimansiyo teriyo muziki teri gyewayigira ennanga awo anti nali nga ngikuba ku Sunday school ng'ate njagala ate tata wange yali producer kati ng'ennanga nga njagala nnyo ebivuga tata wange yali producer bamuyitana bamuyitanga Mugisha ng'erinnya lye naye yakoleranga bano ba Musege Barasidi yakola zino zitambula ndabe oba yegwe Angela Katatumba yakola balina studio zaali bbiri balina Bakeys Band BK studio ne babeera ne Dynamic studio Dynamic yali awo najja nankumbi waggulu yakola ennyimba ezisinga ezo akyaliyo gyali yabivaamu yakula n'alyoka abalekera ekizibu nno yali w'amaanyi kuba by then Rasidi yali ngaliwo yekka Rasidi yali wakabi baali bakuba ezo ennyimba zonna Rasidi yalina ennyimba awo simanya abagamba etwakoowa ezo ennyimba ezisinga yazikuba muzee bakolerangawo ku Dynamic Records. Kwasi before media tuguse ensonga tulina ebbani Uganda mwagala nnyo simanyi nti oba tamanyi simanyi nti oba amanyi nti mwagala nnyo amanyisa ndikuddewo tate nakukyaliza nali nkyalifala nnyo era sijjukira dota nakyaza abayimbi bangi nnyo kati biseera byadda nnyo nalina akayimba bakayitanga Raga Mission dda okumanya dda waliwo omuniga bamuyitanga obajjani togamba bantu nti dda nnyo ojja kunkuza dda nnyo lwaki dda kubanga sinza newaana obuto nedda omanyi otandikawo ne bambala emyaka anti no experience emyaka gyomaze mu kintu ye experience ati abazungu kubuusa abantu bwe balowooza nti oli wakabi nakamalamu n'emyaka 5 bali sedda nnyo sidda nnyo kuba nti emyaka gy'endongo osanga omuntu ng'amaze omwaka gumu mu ndongo nolowooza nti amazemu emyaka 10 kituufu kati teweza essaawa zino tugambaani abo alien skin oyinza kugamba alien amazemu emyaka nga 5 mu ndongo kituufu naye nga emyaka gy'endongo gyo gidduka nnyo simanyi lwaki so tulina ebbaniro Uganda sajja ono muyimbi waliwo akayimba ke yankubirako awo abadde azize amazaalidde twayagala akayimba ako nga katuvugwa okuva no paka mbani katuzza abadde azize amazaalidde so tukagala nnyo lengezaako okunoonyaawo kati ogenze n'onkuba tyuni tyuni ki kuba nange tyuni zendinampi mpitirivu zinsukkako ngenda kwagala Januari tabukenyawo mu February ewe tunatuukira mu March ngenda kwagala Januari tabukenyawo mu February we tunatuukira mu March nga tumakinga akayimba ako kati nno nze kankubulire SB4 buli luyimba lwe ndina bwe ndukoonako wano negamba nze nayimba luno oba toluwulirangako nga gwe gusoosa ogenda ddwagalirawo gamba ate luno leka lusinga luli yakuba nze siinamu luyimba lwe mmanyi lubi nange lunemako mu nnyimba zange naye sofa akayimba ko kampazolinze neŋŋamba omusajja kamunoonya era sijja kwema nti yanoonyeza nze munoonyeza kituufu naye yanzanyako nambula nekuluno ekyomukisa omulungi ngenda mbagiteeka ku ki bwe kiri nemugenda ku minibox ye nanziramu netwogerezeganya sofa nemuleera tunyumyemuko akayimba kano mubadde mukawulira nga mukamanyi naye temumanya ndi akayimba era omuntu ali waliwo lasita
ku TikTok ko yasooka okukola challenge oba yasooka nga oli mugwa akawa omuniga waliwo omuniga wa dreads ngagamba ndoza nuwa oba nuwa kati munnange omusajja yakayimba wuno wano nze mulina Kagawanda tugenda kunyumya mukona ye mbozi nga mpanvumu kuba byalina bye bingi. Yes man. Ari unique wala wabanga ayimba bwati waliwo muyimbi omu ozo gamba bayeye namwe yatuva ku maaso so omuyimbi tazikawo naye atisiko mukulu ono singa tumuwanikayo present alina talent alina nyimba nnungi naye nga tetumanyi kiki ekiganyi kiki ekikyaganyaawo so tugezeeko tumupike tumuwanikeyo Banile Uganda ku TikTok akozesa Banile Uganda. Yes man. Buli wamu YouTube Banile Uganda, ku Facebook Banile Uganda, ku Instagram wonna era osobola okumusaakingako ko. So atugenda okutandika program eno agenda tusooka tuwemu kapera kakayimbaako atana tuwa kapera ako atuteekamu akasente bannaffe abakolera ka Solange Women Slap bwebagamba nti gwe nawe n'omukyala ali eyo oba omwana obuwala nga oba ng'ogenze mu nsonga zo ez'ekikyala ofuna pain eyo zibasinga cramps nga zikuluma zikuyisa bubi osobola kakozesaako just ka syrup onywako pain eyo egenderawo kakolerawo ate kakakasiba ministry ey'ebyobulamu osobola kasanga mu pharmacy drug shops ne supermarkets bakataka Solange Women Slap. Bannaffe abaziwa and Sons bagamba nti gwe wenna nga onoonya beddings eziri ku mulembe eziri mu origin eziri ku mutindo genda kuziwa and Sons yogenda kubanga ozisanga bakola delivery ate nga basangibwa ku Mukwana Arcade tune Banile. Yes man. Kayimba ako show ngenda kwagala January intabuke nyao mu February ewe tunatukira mu March nga tumachinga nze nawe ku mukolo gw'embago yo yobuyembe mu Apple kudusa abalogo tugende mu Dubai awo tuyombemu awo mwezi oguddako ate nkukwane buto olwonga lavu yetufudde ba baby abakugamba nti ndi nobody gwe bagambe nobody is perfect cause this love is strong. So strong, stronger, strongest. Yes, man. Call me Banile Uganda 128 to dance al Kagawanda. Yes, man. Banile Uganda. Yes, man. Bakuzala wa. Banzala mu Kampala. Nsambya. Nsambya. Kakwera Nsambya Kawempe Baga. Ndiwe site dogo site. Teva moto. Ndi dogo site. Oli mu butambuzi otya? Obulamu tuli bayiribi. Tubeerawo omanyi mwana Katonda wakuwa olunaku olw'enkya aba n'ensonga lwaki abalukuwadde. So tomanya buli wobeerawo n'olaba nga bukedde enkya kitegeeza olinawo chance endala. So obulamu bwe butambula we. Banile olina eddubuuzi eddungi wakola kole walifuuyira kagundi kano oba bwerityo nga no amaloboozi munnange olaba mama wange ne bw'aba ayogera nga bw'ompulira. So munnange amaloboozi tebagakola kiringa nga bw'onookera ku makya n'ogamba nti okola bulungi obulungi tebabukola. Era omukazi omubi ne bwe yeekola kaati era kabubitabulamu. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku lubalwa lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. So amaloboozi ago just kale kiba kyetaagamu nti bw'oba olina kulikozesa ekyo kyerina okola ki okola ya. So Banile yani bali tumanyi nti muyimbi naye nga yani tweyanjwire ku bantu abali eyo akapero katuwadde akaiba katolesa olunaku olwaleero naye nga Banile yani ye yakuyimbira ki Banile ye yakola ki kakati Banile Uganda amuyimbi amanya amatuufu ye Douglas
eryokubiri liri sijja lyogera ennaku zino saagala nnyo okulyogera. Bandira ayogera ennimi ez'enjawulo, Bandira ayimba Oluswayiri, Bandira ayimba Olukyoli, Bandira ayimba ennimi ez'enjawulo. Bandira yayimba oluyimba mbuuza watya nga Uganda efuuse Jamaica nga poliisi etuguze ebyokunywa ebinyooka. Watya nga muze yasula mukata nga ez'enjulu ezimubuze naye ne bamulega. Mbuuza watya nga moti yafuga Uganda nga bakwatya mu paalamenti gye tugenda. Nga Bugembe yakola essabo bazzukulu bwayita bajjajja eyo yali emu. Bandira n'akuba tolina musajja kwana gw'ovuma ez'omanya mpewo z'ewammwe abadde aziza amazaalidde amazaalidde gokiro tudde oyimukano. Abalaya balokole bavuma nga bagamba Mukama yatukola abalokole bavuma. tugerako oluyimba okubanda gwagala nnyo oluyimba olwo bwe amanyi Oluganda awomesa Oluganda nakinku oluyimba lwali mu Luganda ate nga lutuufu kituufu. tuwa akapera k'oluyimba olwo wamma badde aziza amazaalidde amazaalidde gwokiro tudde oyimuka n'omukira bw'oba mukira otudde omutitiza olutalo yalunyumya tinga omulwanyi yafudde gw'omanye enfumita bw'olinda n'agalula gwe mwanyinaze oba owedde Mukama yatukola mu kifaananyi kyejjukira mbu mu kusooka twali mazike bwe gaba mazima nga twali mazike kitegeeza Mukama manye kifa ze nnyonyi nkomatula mu mbajje ya ddala nagirinnya katono banziike omanyi nalinnya ennyonyi ya ddala ebyaddala nga ngendeyo Abu Dhabi katono banziike ng'ogenda kukola ng'ogenze okucapa nayinashe Abu Dhabi kitegeeza bade ninasho gye nagendako okuyimbako eyo baali bantegeke Abu Dhabi eyo naye ensitaano yali mu nnyonyi mwana ennyonyi teriyo kuba nze namala ndowooza emyezi ng'ebiri nga ndaba firimu za nnyonyi ndaba eddala firimu z'ennyonyi ezo awonawo abeera idiki naye ebyembi we bantuuza nga tewalina wakwataganira naye batera kuwona we batukale natuukira mu bunkenge tunyinza ku lugendo lw'ennyonyi olwo bakuwaddiira ogenda musajja yankoonako bamuyita Nash Promoter biga paani asaafu yasooka naŋŋamba waaye tulina show Dubai Abu Dhabi naŋŋamba Bandira abantu bakwagala nnyo eno naye ng'ekituufu kyo nkimanyi muna abantu beeri banyumirwa nnyo music weeno ate munaye batwagala nnyo okusinga ate wano wetuli ekyewuunyisa naffe waka wano gwe tukola osanga eyo nga ate ng'oli sereebu nnyo nnyo kati omusajja bwaŋŋamba enamba yali nze naye nempakana neŋŋamba musajja agenda anteeke ku nnyonyi era amazima gali nti sakkiriza paka olunaku lwe natuuka ku nnyonyi kati nagiranga nenjirengera nga weeri wali neŋŋamba kati nalaba final destination ennyonyi neeyabikaawo omanyi ebintu bya firimu najja ndaba ennyonyi kuba nsinga kutya lyato na nnyonyi naye munnaaye natuuka mu nnyonyi nendyoka ndya buli kimu okulaga nti kuba nina be nali ninaanyaawo obalaga nti nabiryako dda nendya ebirimu kaamulali siina kulaga nti binsiiye nina olaga nti nagirinnya dda naye nga gwe gusootse kale ennyonyi yampisa bubi nnyo naye ennyonyi ejooga okugenda obugenzi mu ttooyi okwebwalabwala ennyonyi toliyo buli omu akulaba mu nnyonyi nti kati oyo agenze mu ttooyi si byakwebuzabuza omanyi nina oluyimba baluyita emize bwabakadde batulangira emize naye ate n'omulembe gwabwe baali bamize ng'ogenda mu ttooyi alinda buzi basooka neyeeno za budodo bwakuba ne ku ffene oitegeera nsaawa y'okulya olaba emize ezeze sikwongera nyama gakayana nga yeyagiguze kati oluyimba emize kati ennyonyi eriyo tosobola kwebuzaabuza nga bakadde mbu n'onoganoga budodo walako omukadde jjajja ng'agenze mu ttooyi nekiba kizibu basambasamba obucupa awo n'ayita omwo n'anoga budodo tebagenda na mu nsiko bagendayo bebuzaabuza so ennyonyi bwetyo nga njirinya naye Nash Promoter kyakabi ate nkyazirinya kuba nasho ze ndi mu kubuukinga wano so bisoboka bagenda ne baddeyo ne bagamba bayaaye naye bisoboka kati eno gye batunafuyiza wali eyo abantu munaye abakola ki abatutegeera Bandira olumba lwasooka okukuba oluyimba lwasooka okuba niluyita waawo oluyimba linasooka okukuba baali baluyita wat nakuba ennyimba nyingi emabega naye olwamanyisibwamuko ku bantu baluyita watya watya lwe lwasooka gundi
azizama azali watya yasooka amazali watya n'omugenzi Segirinya yamutijjisa nnyo ku peegi ze kuba watya yajjira mu biseera bya politics ebiseera Bobi Wine kuba nawe nayimbirako engeri ya manya ebintu byange mbikweka naye nga birimu amaki amakulu ya kati watya awo yayitirawokko kale abantu ne bamanya nti waliyo banire solito gyo yamukuba nnyo ono amazaalidde just azze kugamba bantu nti waliyo banire naye sina luyimba lubi malayika zisi kipya okukeera okutamira just lwakuba nti buli wobeera ng'okola ekirungi ennyo n'abakulwanisa baba bangi nnyo nawe abakulwanisa inze kati sooka oleka esibifu olaba balwanisa bano abayimbi ayimba ebigambo kyemu bibiri ne bamulwanisa nakati nze banira awandiika oluyimba mu ddakiika 5 ne lunyuma nze nsobola okuwandiika ebigambo omuntu byasobola olowoleza omwezi okitegeera kati nze ate banwanisa nnyo jasula kuba nti era tebajasobola nga ojjeko okwewandiikira ennyimba zo n'abayimbi abalala olwegubbe wali wandiikiddeko bangi nnyo bempandiikidde ennyimba nnyo wasoma Oluganda anti olulimi olusome olulaba ebiseera ebisinga otakula omutwe ng'ojjukira kye wasoma kibuze naye ekyo kye wakula owulira ebiseera ebisinga Oluganda osobola obbanga walusoma n'olema oddukozesa ekyo kye lulina okukola ki okukola so kuba wawuliriza ennyimba zo zirimu ebisoko zirimu Oluganda luli waliwo Oluganda edda Bafana lwe yayimbanga nti ng'akuba ekimba kati nga waliwo ekimba mu luyimba lwe zimu ze zaasooka baluyita olemu Bafana lwe yasookerako Bafana ayogera Oluganda waliwo ekigambo kye yayimba naye kyatwalira emyaka nga buli muntu takimanyi yagala nga mulimu vaasi egamba nti simanga namakaza namatamba omunyo no kati olaba Oluganda waliwo Oluganda lwe bayita Oluganda oluyaaye kati ebigambo woobigatta osobola okugatta ekigambo ky'Oluganda ne kikola meaning endala kyova olaba nti oli bw'ogamba nti nze bwe nali nnyimba ne ngamba nti gwokira otudde oyimuka n'omukira kikola meaning kati nenkomawo bw'oba omukira otudde omanyi lwaki nti kyalibadde kigaa gwokira otudde oyimuka n'omukira ku Muganda omutuufu aba akikoze ki naye waliwo bali Abaganda abagenda okukirabamu ekirala then nga nina okukizza emabega gwate olaba omukira otudde okitegera so Oluganda luba n'ebigambo bibiri atamanyi Luganda kigambo gwokira otudde kira gwosinza otudde oyimuka olaba omusinga otudde so kati nalabako omuntu awo nga criticize ng'agamba abayimba ennyimba ez'okuwemula kati neneewuunya bw'oba ogamba nti oluyimba ng'olugwokira otudde bw'abalwanisa Oluganda okitegeera so ebigambo ebimu Abaganda babisabikanga kati ate gwe simanyi lwaki oba okisabuukulula ennyo omanye amakulu gaakyo otandike okulwanisa so tudde ku luyimba luno sova lwolupya enda kwagala nalabako ku TikTok yo nga waliwo Omuswayiri yalimu yalupostinze nakyusa title yalwo no kati oyo yaddira sound kati sound akukali ka freestyle n'akadistributinga kati bw'akadistributinga kozi we yalaba ndooza nga katambudde n'abako distribution site gy'akateeka n'akakyusa ate erinnya nze kyali kinuma kozi already oluyimba dwe olutuufu we luli naye yakakyusa erinnya nti omuntu mu kunoonya oluyimba bw'akoonamu bw'ati kamuleetera nitakupenda January kati ate oba obuzaabuziza ono omuntu atamanyi luyimba olwo so kye nalingezako mugamba akyuse oluyimba olwo oba n'omufuna yaja mwini box kubanze mukuganaga sijui ni nani aliyebadilisha jina la wimbo wangu kati oliye najja nagamba yenze nagamba nti nengeri je namazo distributing ate so akatekinga down nemugamba okay it is fine kubanze bitu ebimu sibikola accidentally waliwo ekintu kye bagamba nti yategudde tune nze ngenda okutola oluyimba nga nina ennyimba endala nga mukaaga eziri emabega ezinnumi omutwe oba tusooke luliwa nina musajja wange oyo Light Star okuba ku luno nagamba katute luno nomaana okuba ku luno nagamba kati tute luno okitegeera noluno lwaliyo nga luwandiike olwo terwali luyimba nali ndi mu mmotoka yange nga nvaako eyo manyi tuli basamize
nali nvaako eyo lwali lusooka mu kusamira kwaffe bino byetutambula abaana b'ensonga twasuze eyo mu ngoma mbutu zivuga kati olweggulo nenkwata essimu waliwo ekiwala sijja kyogera linnya amanyi abawala abalala balaba bajja gamba omye kati ekiwala ekyo kyali kimbuuzabuuza ebigambo bingi nti nga kati gwe abayimbi temwagala kuwasa temwagala kola bwe muti ne bamuti kati nenkwata essimu mwalimu engoma y'oluyimba waliwo engoma instrumento yali ku YouTube nenkwata essimu nendikodingamu ka freestyle era nali nyimbira mu buyimbizi muwala oyo just ng'omukolako effujo nti ngenda kukwagala January kyambuuza kati gwe ogenda kunjagala mu kiggwe abayimbi era oyagala kundikawo ne muga ngenda kukwagala January ntabuke nyawo just ngambi yimbe era ndayira amazima ga Katonda muggulu tewali kigambo kye nawandiika mu luyimbo byonna nga obiwulira era ka freestyle akatambula ennyo gye kaggwera nali namaliza ngamba yo happy new year biki kuba kaali kati then oluyimba luweza challenge 10 mu nnaku 3 omuyaye nangamba oluyimba tukole ki tulukole era singa nali muntu gwe bawandiikira singa ndooza kati oluyimba ngamba tulukole nayina ate oluyimba olulala lwennina nga mpulira ate lwa tabbu nnyo lwali wa bbawa ne mugamba kati abantu baleke weekend egenda okuggwako tute luno bannange ennaku 5 zaawera ng'oluyimba lufuuse ekizibu bawanga nkubira ngamba omanyi jangu tukole luno oluyimba so nga ŋŋendayo n'akantu ako kennyini nga bbawa azimba eŋŋoma omanyi mwana ebintu bya Katonda bizibu buli wobeera n'ekitone bambi bbawa talina yadde 10 kyakolera luyimba lwange ate nga wakabi nze yantambuza paka we twakoowa digi bbawa kyali wange nnyo oyo omusajja akolera miliyoni ne tuva mu music akolera miliyoni emu n'okwambuka waggulu omusajja sigaba nti mumogera byo bakyo omukyala wange muyimbi Anteira naye twava mu ndongo ne tugirekera ab'emitima emigumu ne twesonyiwa endongo nedda munnange olaba no sigize sigeya nedda bawa nga omanyi mwana bimusukkako ng'omuntu naye nze omuntu omugamba sinakola nnyo naye kiwanvu naye oluluyimba n'alukolera obwereere era yalukola n'alukola bukozi nga talina adde 10 kyanzigyeko ne tuluta naluwandiika ekiro ekyo ne luggwa so ne tuluta kati ate waliyo ate oluyimba ala nenze simanye esibifo tugumize luno luno lwe tuliko ngenda kukwagala January kubanga February tannayingira njagala tutuukaawo mu February awo ng'ate ntabuse butabusi jjukira oluyimba lugenda bbanga lwa Christmas buli January weetuuka oyina okugamba omuntu oyo nti ngenda kukola ki ngenda kukwagala n'omuyisa mu budget y'omwaka so oluyimba olwo oyina okumanya ki kyogenda okukola ne muganzi wo kuba nsuubirayo era okuyomba toyinza kugamba munno nti ate ntabuke nnyo mu February notasuubirayo okukola ki kuyomba kuba omukwano mubamu okola ki okuyomba kyova nakateekamu ako tuyombemu awo omwezi okola ki oguddako kubanga era bibaamu ekyaze munyana ogenda mwagala mu gwokubiri ntabuke nnyo olava erinnye mu March awo mu gwokusatu ngenda mwagala January ntabuke nnyo mu February okitegeera kati wanayoyeza obuyemba awo mu epaawo tujja kudduka abalogo kubajja kuba ali lubuto tusoke tulinnye ennyonyi tukole ki mu March ayoyo no mu March tujja kuba tumakinga ku mukolo gwa mbaga kati mu March awo tujja kuba tulina okutuukako ewaabwe mukolo so kati plan eyo nayo ekubwa kubanze kyensuubira mu mutima oba mu mutwe kyennina okukola era n'omuntu yenna eyali agadde omuntu oyina okubeera ne like love strategy gy'oleyinze down nti kati omukazi ono bwe namwagala bwe nti wanajja kukola bw'ati era nawe olina omumusuubira okukuba muyombemu era mumusuubira tujja gulubamu awo nkuba ekikopo mukuba essowaani ye laavu tukole kale kiba kyakkiriza yakkiriza muli mulaavu tweyagala okufaako era bw'analeeta effujjo bw'analeeta ettagali nga nkomawo ngenda okukukyawa January nkuvuma ennyawo mu February okitegeera kati so ati abayimbi omuyimbi tebamwerijjako era bw'anaakola ekyekisirungu era nkomawo mukubamu tuni endala so tulina ebbani Uganda akayimba ko mukanoonyeeko ku YouTube kwekali
abana bokuchale abana ba TikTok mukoze challenges amusajja tubebaze abana ba TikTok abana ba TikTok mbebaza nnyo mwebale nnyo kutula mu sound eyo sound ya mwete mukuba ku interview waliwo wanankubira mbu ayina byagala okunguza buno obudde bw'abayaye mbusemanya bituuse oba biki kale abo tubaveko abayaye ba TikTok bebaza nnyo bana abantu ba TikTok mwena okujjako nina ekintu sound eyo kyeyandaze waliwo abantu nga balina embazulu nga mu butuufu oluyima n'eruba lumwesiba kugulu nga lulungi naye Uganda tulina nako nettima wallahi oluyimba lwo abaana baalukoze ne waliwo ba TikTok abendaba nga ye lumunyumira luyina mu ssimu naye nga yasibye omutwe agamba sijja ddutulamu ekiba kibe so omusi babiri naye wabula waliwo ebintu ebiteewalika so kati nze mbiraba ti bwe najja kuwatya sole kwa mazaalidde najja ne bannamuyomba ne bakuba era twagala okubazaako omukulu Amjadi oyo nno yafuuka naye muganda wange nkutumiddeko Nyamujadi namukubirako kula kwante naye ali bize bankyawo abo bangoba atasobola kugoba bangobo bana bakola kati twalina ne tukolaawo mbaki erinnya lyange erinnya mbaki nga sisobola kweyita ekyegera twalina okukolera we bangobera simanyi kiki kyashukawo naye n'ennyimba nnyingi togere ku luyimba olwo erinnya lyange erinnya mbaki nga sisobola kweyita yebwe ndya nenzikutamba tawanidde ki nga ne kumakya bukyennuma bwe nkwakya ebikoola by'ovakkedo mbaki ezikagula bwe zimbula yebwe ngwa mulaavu n'omukozi onkola ki nga yanjalira wensula bagamba mbu omwavu yasinga obba n'amagezi naye bwe gasuuka luba lugezigezi leero kumakya mbu omulogo yakuloga kyokka bw'onoonya owonera gy'ogenda kitegeeze n'ensekuumegga n'ekuluma anti ne gw'oti omuvumira mu matama kuba n'emmotoka ekukuba n'ekutta kumakya n'omulambo n'egukima nze sikwekanga enkola y'abakiga gambirawo bw'omukubira omukka madatune eyo bagitamba ki so akayimba akalala awo kuba tuyitaayita yes man waliwo akemize emize malayika tukone kemize awo abakadde batulangira emize naye ate n'omulembe gwammwe mwali bamize tingogenda muto yalinda buzi basooka neyeeno za budodo bwakuba ne ku ffene tikusawayo okulya olaba emizeze ze sikwongera nnyama nga kayana nga ye yagiguze babawala ababi basinga kweraga mbuze sirya bubi wabula mulabye n'emize mwabakwata za iPhone muli n'emize agikwata ku bbali eno kalogo mbuba kalengere n'avuga ennyo emmotoka etaliiye avuga sendabirwamu mbu ku kyalo bamusiibule alina ebbinedde n'apaapaza bwalaba abalenzi beteze mbu bamutegule gwe kikyomanyi kuba obugalubindi nga yasoma nnyo ebitabo nga muzeeyi gundi ani yazanyako okubya mama ne taata kwisa obbando ojo tunyumizemu mwana muze kigwomanyi ogwakubyanga taata egyo mize omanyi waliwo emize gye twakolanga kiki ekikufuula ow'enjawulo ku bayimbi abalala ekinfuula ow'enjawulo ndowooza nnyo nze kulange ndaba oli wanjawulo nalwa kiki ekikufuula ow'enjawulo ekinfuula ow'enjawulo ndowooza nnyo nnyo nga sinata luyimba nduwa obudde n'okulowooza ennyo so sigenda kuyimba kwejjako nengena nenyimba buyimbi ndowooza nnyo kuyimba ekintu nga at least kiri omanyi kye tuyita edutaining yanga nta music ngaali edutaining ng'ogenda kuba ozina naye ng'ofunamu ekyokola ki ekyokuyiga si byakutandika kuzina buzinyi ng'ozina buzinyi nikikolanga bakusayiningako ndikodulebemu tns telemse team no sleep Jeff tasayininga Jeff mukolako kale bambi asiima ebitone Jeff taibangako na lupapula twakola mukko bukozi n'omuwala oyo ava peace Nanga ugonde Jeff yakirimu ya Jeff yankubira essimu omanyi nasooka nenesiba ku Jeff emabega kaawo nga sinabona kuba amazaalidde nansindika message ne zireeta obuntu bubiri nga bwa bbulu nezireeta bubiri nga bwa bbulu nenga naye abasajja bano music tebamuwulira nensindika music ziraga mission neera nereeta obuntu bubiri bwa bbulu
kati lumu mba ndi awo nali nakamala okufuna Subaru yange eyo erina ennyuma ewabwatuka omanyi muzeeyi yayomba yayomba kakati ngayombera kimze yangamba mbogolo otya Subaru bwerina ennyuma ewabwatuka mu motoka zonna kale ekyo kyatuyombye era sigiza mu kyalo sigitola kakati mba ndi awo nga ndaba essimu nga ya Jeff kuba ate yali tamanyi nti nina ennamba nina omuntu wange yagimpa gwe nagijjako banaye amazima gali nti nasooka nenteekamu wana akantu ne musamu loud speaker ne mpulira nga yeye angamba kiyayigo oyimba kati nze kyansanyusa sikola na Jeff wabula ekyansanyusa ennyo kukkirizisa Jeff nti nyimbo manyi waliwo abantu ne ngamba olaba akkiriza awo kati abalala ne bagaana olaba Jeff akkiriza so nampita ne tugenda ne tukola yali alina oluyimba lwayaga twali tugenda kuddamu Mbaki kati engeri amazaalidde gy'atayina video ate amazaalidde abaana bannamuyomba baali bamukoze kati ng'oluyimba olwo lulina obuzibu nti omuntu alaba bali abaana ate gwe nojja ku stage nga gwayimba kati nga kiba confusing so ne ngamba Uncle Jeff tuddemu oluyimba luno amazaalidde cause at least nali nja ku appearinga mu video kuba nakimanya Jeff tayinza butashootinga ki video so ne tukwatagana ne Ava Peace era olunaku lumu olwo Ava Peace akwata yakwatirawo akawala kakwata ako kayina talent kalungi kale kwegamba mwana ne tuliyimbe waddi Mario Nando Love n'abakinga Nando Love naye alina amaloboozi amalungi era twaliyo ttiimu yonna Jowiranda Nando Love n'ateekamu amaloboozi g'amalungi kakati ne tumaliriza amazaalidde ne tukola ki ne tumuta buli omu n'agamba so awo we twayita kati buli omu n'akwata erirye yali project emu yali project emu though tukyasobola okuddamu okola projects endala naye sofa yeyo project gye nina ne team no sleep nze nina Street Life Music bagita Street Life Music omanyi sokomaleyo omanyi Street Life abantu abasinga batulaba ku nguudo okwo ne bagamba abo bayaaye naye waliyo ebitone bingi eyo mu ghetto so music mberamu challenges obudeko baana abakuba enkokola mulimu kisinga okumalamu amaanyi ti n'ofulumya oluyimba natandika odduwa omuntu oddumu wabati like sijja kulimba nti kuwuliza music wo naddala amazaalidde nti nga woluteeka mugamba ambula eke nandi kakati awakula ennume tewakulemu okitegedde kyakubiri eke yagamba nti emiti emito gye gigumiza mwatu ekibira toyinza kuma kati emiti emito mugina emiti mulimu emikulu mwe tutudde naye mulimu n'emiti egikola ki ejijja so omuntu wavaawo subira okubaawo omulala alikola ki aliddawo Uncle SB4 oli ne waliwo abalala abaaliwo emabega kati ate waliwo akwegomba kyokola agenda okujja nze seegombanga ku eke kubanga eke n'ebigambo bye yali ayimba sina luyimba lwalina lweruti lumu yali mukubi wa dancehall lulimu bigambo by'empakinga mu luyimba lwange lumu gwendetera oluyimba lwa eke lumu ng'ogyeko okudduka kakero for the futures and the papa generate yali wakabi naye njagala mbulira oluyimba lumu ng'osobola odduwuliriza n'olowooza ennyono ga eke kino mbulirayo oluyimba lumu lwa eke lawuda olumanyi era kuba ne papa sidi bwaluyimba batya olaba sirima kati mbuliramu ebigambo bisatu byogamba nti bino byewuunyisa musajja yayimba ekigambo ekyo n'ekiro jabbi wa time abakugamba nti ndi nobody bagambe nobody is perfect kigambo eki kikola ebigambo ebi so kati bw'owuliriza tuli bantu babiri banjawulo amaloboozi gasobola okufaanagana kuba waliwo abantu bempuliraawo lwakyayimbanga eke eke yafa nze sagala nko kuyimbanga eke nalibadde neyita banire 47 oba nalibadde nkola erinnya eryefaananyirizaako eryani nga eke nze nyimba byange just ekiroboozi kyange kyeka kigenda nekigwa mu ki eyo eke gye yali akola ki gye yali ayimbiramu so sigezaako okukoppa sigezaako okufaanana eke sagala nakufaanana mugenzi nate ne mubaliwo tewali gwe njagala kufaanana so tewali wabilagano gala mbereko ng'ono bonna buli muyimbi nga yayitawo mwagalira mwegomba ne sina gwe neegomba wano kuyimba nga ye nti ayimba mbu mwegombya basajja ayimbi oyo
nze nyimba byange kyovula bandi mu nsi yange nze nnyumya mboozi nnyumya mboozi njagala nnyo okuyimba nga nnyumya emboozi nti omuntu ne waaba abadde atudde awo asobola either okuwuliriza emboozi gy'onyumya oba okuzina n'avaawo nga talina kyakoze kyategedde kati zino ennyimba ezirimu ebigambo kimu bibiri bisatu bw'ozina endongo neekuba tunayimbayo kimu bibiri bisatu endongo neekuba waliwo akayimbiyimbi awo akeepanka kayina ennyimba kayimba ennyimba bigambo kimu bibiri nakabongako ne kambongesako kati obugalo bubiri kyokka kabeera mu bayimbi naye nze ndiwezana omanyi esibifu kali awo kagira obuviiri buli awo bwa guliini kali awo simake kaani naye nze kankubulira esibifu sina muyimbi gwe ninako lutalo naye nayagala nnyo creating embeera ey'okuba nti buli muyimbi abe mugandawo litojo yankwata nantwala ekavumba nanyanjulira abantu big up on yourself likojo nanyanjulira abantu mube yanyanjulira mwalimu ka Green Daddy bannange nabonga kuba Mary Bata nembonga kubaani Green Daddy nakola ati obugalo okitegera kati recently no before enaku nga 3 DJ Shirwa nkubira angamba bandile waliwo oluyimba lwa Green Daddy baluyita bingabire njaga ogenda otuzeemu amaki amaloboozi nezijukira akaniga akomwana kalina ezzoleyo lingi naye nze ndiwezana era ennyimba kyemanyi omanye ezzana yanga mulo nzawo wenva awo kunya wenvaawo kati wemba njogera ku zzana kyenjogerako oba okimanyi ka Green Daddy nakaagala nnyo akasajja ako era kankubulire by the way nali nkaagala nnyo kayimbi kakabi taali koogedde linnya kuba nti nyinza okuba nkongera linnya naye ate banira okwogerako era aba yeesiimye kuba nze Green Daddy nali simuyinako buzibu natukendeza amalala n'okwepanka mu ndongo kubanga omuntu alina kyaba akugattako kati nziramu musange wa Bafana nagende wa Bafana nga bali awo nga omanyi vibe bonga ku bantu kabonga kana kati oba nebuuza gwe bw'ovimba olwo n'obeera ng'oli wakabi nnyo kuba nze nze ondaba yenze nannyini amazaalidde bw'otagamba eri Subaru yange eba wansi endabirwamu bwe nsanga abayaye empakinga nenkola ki nembonga kubayayo mayinza sitya kwogera ku muntu kubanga nze ndi muzanyi wa bikonde ndi boxer ndi muzanyi wa bikonde nze ndi muzanyi wa bikonde era simanyi nti waliwo omuntu amanyi taitoleza nga mulaawo asobola okujja nga yakola ki so kyensaba mu bayimbi omuntu akyasinza okunyiiza era yali annyiizizzaako ali omu kasajja ako kwagala kubeera nambeera nti bambi kyabwe kitino mulimu omuntu nga yeze embeera ze ovimba ki nze bampita banire Uganda kati ovimba ki kuba omuntu weyanjudde omuntu nakwanjulira omuntu bane tonyomanga muntu wallahi mu bulamu bwange ako ke kasajja kokka akakanteekako embeera kenali mbonzeko nendabanga kanafiiza nedda kakabimbu no kakabi wakabi tabonga kubafalayo obugalo mbukakabi naye ebyo bwe bitubira weyakubidde wageze n'otuuzaamu no nagaana era Shiru nsaba onsonyiwe ekyaŋŋaana okukola oluyimba lwo Green Daddy soogera nkona Green Daddy ne namba esigirina naye attitude gye yandaga mwana saagala zizoleyo saagala muntu olaba kankubulire nze sina muntu gwe njagala ojja kuba mujulizi wange tewali comment gye siddamu ku TikTok era oba osobola okubeera ku TikTok yange oba oli yaani oba yaani ne waba ne ba followers 10 bonna mbaddamu ekyo kinfuula fala yegamba fe abatajjamu kati kankubulira nko SB4 fe abatajja mu gundi kulaga nti tuli balwanyi nnyo tetuli balwanyi gwali ompulideko musaga yonna nti ndi mulwanyi naye omumanyi oba oyo ali andaba mmanyi kyemanyi abandaba bammanyi nze siina nkovu gye siina ku mubiri obwambe babunfumise emitwe engalo zonna zirimu amannyo g'abantu tukubaganye kati tukyalina budde bugenda kulwana n'abantu olwana mbu n'obeera owakabi mugundi mu ringi oba bya street mu ringi ebya street nga ffe tulina teritoleza ffe ng'ompitako otya ng'ovimba ebyo tubikooye mbu ovimbe ku kyalo kyange ng'ovimba oti kitegedde ezana oba eno gye bakuzaala ezana ensambya ffe twalina ng'omuzeeyi ng'abavubuka nti oyo tavimba
wemba wanotavimba Teri fetu bawe teba kuvimba bana bana zenna banayo nabenda bawo bayogera bikamu nomulaba ngali ku TikTok ayogera kakati fe simanye mbufe twalina amagali olaba yanga mulo musirifu nnyo wiriba musirifu boys musirifu abana bali ezana awo abasirifu balatibu gonzo laba balatibu mu kamera basirifu tebogera ne muganda wange bali dedire nnyo kyovanze tambula n'abaana aba ntambula n'abaana basatu babiri nina ekisolo kyange kiriba kita kiraitista nayo yo mujjawo oyo laitista akusaba kyovala banze ne bwengenda wantu nga mmanyi nti tuyina entalo teri yali andabeko na gali mutambule n'abantu batano otambula n'omu naye nga wansi ntambula n'omuntu ogu naye muganda wange oyo omu baba balina okuttako omu kufe okubaako kyokola nange nfunayo omuntu gwentambula naye ebyo baba just wamma kwemanyiza bantu kulaba nti kati otambula n'abantu nga 10 mbolovimba oli wakabya endongo yo ino salawo kati nze nsobola okukuba oyo endongo kati nze nsobola okukuba engoma emu erinnya lyange erinnyamba ki nga sisobola kweyita eyo mba nkukubye KO kati nze njagala onnyimbire ennyimba z'endala 2 nzawongwe mmanye nti onkubi kati akasinja kano olwaki tukasonyiwa nakasonyiwa just nkagamba nkugamba kuba oli musajja mukulu munange mundongo mubaamu baganda bo buli muyimbi aba muganda wo tofa ku ayenkana atya tofa ku akabiche enkana ki naye omuyimbi yenna kuba litojo yanyanjula eriyo kasajja ako litojo musajja wa kabi yabanyanjulira bonna naye omuyimbi yenna enanze ndowooza enkwatagana yesinga si kuvimba nti ovimba oli wa kabi nze gwovimbirako nsooka okuba cross right ejinofa nakagaliko era nalaba bigayi yali azaawo bantu bali awo baagala kulwana nengamba abaana mukkakane ffe tuli bezzana gwosobola okujja n'obulenzirenzi bwo bonna obulenzi bwoleese buli emmere abasajja basiibe nze zijja n'ekisolo kyange nga tekyalidde oyo kati tategeranga gwe ijala emulumidde wiiki tannali omusajja agenda kukuba layiti ogwofe so kati ebyo bintu byetwewala nti endongo bw'okubayo hiiti toyina kuvimba nze bwonsanga era osanga nga bwenfaanana siri muvimbi nti kine nga endongo ekola ki esalawo so omuntu yalanzoleza mu ndongo ne mubongako ne kinnumero oyo bulijjo kimugamba yali Green Daddy tewali muyimbi yenna yenna mulala gwe ninako mbeera yenna so ogeza otugamba nti oyogera ennimi ennyingiko ennyimbi wazigalawa ennimi zino anti kati ngawe bagamba nti obwongo nze ebintu ebimu abantu banvaako ne bannemwa kati okunnemwa okubuuza baniro omutuufu yaani nakulema nti akisajja kabeera ke Kenya ate akisajja kaali ke Tanzania wenajjira ku interview ye ebiseera nali nvuga ambulance okitegera owulira ensi bwetambula mu kuvuga ambulance nga nkola Congo waliyo olutalo lw'abagegere n'abanyabwisha era ebifaananyi bisinga mbirina muno gwe nsobola okulaga ebifaananyi benabeeranga mutu abeeranga nolabawo abafudde kati otunuulira abantu nobeera n'abafudde awo ennaku 2 nti uli awo naye ng'olina bakuuma babadde mu ambulensi yo nga ne bakubbako omulambo gw'abali ng'obagamba otya abakongo kati otunulira omuntu nga yeereegana wali okyali mwana muto nnyo anti kati kyekino kyenkugamba nti nze ensi nagitandika okuguluba nayo nga ndi muto naye nga ndi muyimbi kuba nze navuganga ambulance ndi makanika professional asiba buli kika kya yingini kuba muzeeyi bwe namugamba njagala kuyimba yambuza naye gugwana gwe toyagala kusoma oyagala kola muni vile mugamba njagala kuyimba yankuba luyi anko misachi yali anko Geoffrey Lutaya Sole omanyi abo be babeerangawo era nga bwe babeera nengamba oyagala kwonooneka mu kifo ky'okujja anjigirize production kuba nali neegomba production yankwata nantwala mu galaji mundeeba nkanike ate nga n'okuyiga kwalinga kwamba okwo ng'okugendayo nga nvaayo ntambuza bigere kuveeyo ndejje kuba ebiseera nali nkola ebikonde ezija nkola lodi wange nentuuka mundeeba n'oyiga okukanika ng'okusanga obusanzi ng'otudde ku stage naye neŋŋamba kangumire muki mu galaji nga njagala kuyiga ki kati nali nkanika ne wabaawo omwami omu omwami oyo yali akanika emmotoka ye naye yali wa Dav Institute yalingawo najja nankumbinga wa computer bakola IT nensibe emmotoka ye nina ekintu kyenakanika in fact it was my first time okukonika emmotoka nekola ki netereera waliwo kyetuyita okupima tapeti mu mmotoka so tapeti ezo ziba kati napima tapeti ze
omwami oyo nanjagala nnyo n'atandika okupa emmotoka eyo naŋŋamba gindeetere wano ku Davi Institute njogera ebyo nga nze sivugangako moka girinyisa kuki ku kolas naye nga namugamba ndi kabaka nvuga emmotoka kati lumu munnange nga ngitetenkanya ngireeta ku Davi Institute baali basoma IT baali basomesa ebintu bingi kati ate nentunulira kompyuta omanya ekintu ekyasikanga nze yalinda kompyuta kati netandika okudduka ngeno ku galaji nga ngenda ku kompyuta njige njagala nnyo Metasploit coding omanyi nakolako ku IT programming computer programming njagala database kati nga nekyenjagala sikimanyi njagala so kugamba kati netandikirawo nengenda okuyiga nga ngenda njiga Windows bamuteeka batya ku computer nenjiga operating system owenjawulo nenjiga bateekako Windows nenjiga bateekako Mac kati wembiyiga ebyo netandika okuyiga hardware nemanya kati motherboard ebeera bweti netandika okuyigira ddala kati bwenjiga netandika okuba ku library kenkolako naye nga nkolanga computer wizard nga nze mugezi naye nga nze eno obwongo nzibayo buki bubbe nenzijeno nenkolaki nembaako byenkola so ate awo nembeera kafulu nnyo mu bwa DJ neeyita DJ mu library nga nkubazi mixing biki kati awo wenva waliwo omukulembeze yesimbawo bamuyita sijja mwogera linnya tetwagala nnyo kwogera ku bakulembeze weeyeyeyo Makindye gyembeera eyo Ssaabagabo najja nga anoonya teyali tanoonya wabula nga ayamba kuba yali anoonya kalu ng'ayamba abavubuka batalina miki kwe kunteeka mu ambulance eyo nasookera Kyangwari bwe nkola ekyangwari ekyambeezaayo okukeera nga njogera nga mbeera eyo nsobola okwogera Oluswayiri nali mujagujagu Oluswayiri nali ndumanyi kuba nabeerako Nakuru eyo saidi ze Nakuru aba nagendako eyo nenkolerako ewagula awooli ebbanga omugenzi nga nsiba emmotoka z'eyingini so nenzija nga nkugukira ddala ebintu ebisinga ebimu nsagala nnyo biteekawo mbeera kiyantuusa kuyiga nnyo Luswayiri kubeera mu nsi ezo kuba bya munda bya famire naye nembeera omukugu ennyo mu kwogera Oluswayiri kyoli ennimi ez'enjawulo so ensi bwetyo bwezeekola ki kati kyembadde nkugamba nti omuntu aba ayise mu bintu bingi gwe nojja obadde oli emmere osula mu buliri weebisse ng'oleeta amalala g'okumuyaaye mbw ate kaakati kiwaani ki so far video ogiplaning otya y'oluyimba luno luliko oluyimba ngenda kwagala January video eyo nina omuwala naye bw'onnyamba n'omundeetera esibifa waliwo omuwala naye banzise esibifa ojja mukugambira bbali kamugambire ebbali no ogenda kunkulaba emboozi gy'oyagala ozimbe waliwo omuwala ali ku TikTok okwo sigera mwogera limu munoonya ngenda mukugamba mukyama muwanvu mumpi mutonotono ayina wano omwana yakola emmanju omanyi yakola battle in fact ye muwala gwendabira ddala asobola okugjayo ekifaananyi ekyo mu bawala abali ku TikTok munene si munene nnyo mu saizi yange ebinene mbyagaza kingende ekikazi kiisa nga yakola emmanju yakola abatuula banayinza te ya Allah Katonda wali weruyeru kiri ku TikTok zegera kikusindikira gwanajja nakola olugambo n'obagamba banire yaŋŋambye anoonya omuwala bwati naye video tugenda gikola omwogere bagambe mbu omuyimba ate yewaane omanyi naffe abawala abo munaye tubeegomba batwegomba omuwala bamuyita Rachel ye Rachel Gwenavin ngena mukusindikirako awo bamubbe bamuneesooke tugenda kudde bali mukulage naye nga Rachel oli ku TikTok awo Rachel Gwenavin gwagenda okubeera nga Vixen mu video yangenda kwagala January aye nga anakkiriza simanyi oba anakkiriza naye wakiri tunamumegga ekigwa tunaguluba gwe naye kati kolola oluyimba ngenda kwagala emboozi yazida nawe nga bakusanga
tugeze nerekyo wano nabagala twagala ku muntu oyo zana ezana olaba ezana omukyala oba omuyinda nga tewakola nnyo kibuli nga toyinaamu nnyo maanyi naye byavaawo kati tulina abakwasisa empisa tulinawo ba ankola tiibwawo ng'ebyo bitandika otya kale byaliwokko ebbanga eryayita emabega nga bamutuwala ng'oba olina omutwa anko nze kyova olaba nkugambye waliwo abaana bentunuulira mu kamera nga boogera ne ŋŋamba bano abaana tebamanyi olaba omuntu wagambanga nti zana nva zana ezana olaba we bayita kunnya awo yanga mulo waavaawo baba totegana kyova olaba tuba basirifu nze wali ompuliddeko mu lutalo luno mu bisa bya dancers wali waawo dancers nalinga atembe nkyalina mu galagi dancers ekyalifugayo zana we yali afuga ku dancers nga mulanga bafubutuke basimanya bakayemba kakati no kakati nze nina kochi wange yagende oba sijjukira oba kati ali Amsterdam bamuyitanga Andaman Daku so akola nnyo challenge zange ku Facebook oyo Andaman Daku kyemmanyi litojja mumanyi yali dedire nnyo nga mbeera mu katwawaawaawo kale nga serebu waliwo emboozi zetukomna nogamba sijja zoogera so munnanga abantu abamu totulaba kugonda n'obanga kapa tuli batabbu nnyo tetwagala nnyo kwogera bingi nnyo kyova laba nze tosobola kunsanga nga njogedde ku muntu era mu kamera omulundi gwange ogusoose ensosiko ate era nga kyannuma nnyo okumala kyannuma nkyogedde nze soogeranga ku muyimbi munnange nga tuwumbawumba mu nnyimba zo luliba kirawe olusinga okunyumira mu butuufu ennyimba zange nange zimbuzaabuza kubanga nkuba oluyimba luno ne lunyuma nnyo oluyimba olusinga okunnyumira ngenda kuluta buti sinaba kuluta naye oluyimba lunyuma kyokka ate lwengenda okuta okuvannyuma lwolwo ate lunyuma nnyo kati olina ennyimba nga mmeka baba sijja kulimba naye zirabika ziringa 15 nga wakayimbako nga mmeka oŋŋamba ennyimba ze sinafulumya zonna wamu wawandiika zo tannabakuta wano twakogeredde wano nina ennyimba nga 8 mu bigambo byetunyumizza wano nvuddewo n'ennyimba nga 8 wano katutudde wano wempisaawo kapere nga alina byakola awo nvuddewo n'ennyimba nga 8 so kati guno omutwe gwange bwe nva wano mpandiika oluyimba wali ne wali wabula ze naakataako ndowooza nga 15 oba 14 nekyemmanyi nga 10 naye okuyimbira ddala siriyasi nnyimba ziringa 5 okutandikira ku watya amazaalidde mbaki erinnya lyange linnyambaki ezomanya mpewo ze wammwe malayika kwagala bya ddala bali bakwagalako kimu katonda omulunya Rwanda emize ekyo si kipya okukera okutamira wano tegaba mawulire ezo zonna kugamba nonya n'ennyimba mwana zenjogera nezine nga tuwumbawumba tugerewo n'akayimba tunaba twakapera kawako bulungi aka watya mbuuza watya nga Uganda efuuse Jamaica nga polisi etuguze ebyokunywa ebinyooka watya nga muze yasula mu katanga ezenjulu ezimubuze naye ne bamuleega watya nga Moti yafuga Uganda nga abakwacca mu palamenti gye tugenda watya nga Bugembe yakola essabo bazzukulu bwayita full figure abajja kulira nga byampisa kuba yasaanidde full figure tawemulangako yebbu chamani katumuwe makanisa edine mujudde nenjaga tagirabangako bizonto byo tubiwe gwa kulangira ng'omuntu wakuzoganya akasimu bikubirako bigi ai kampuna funeyo obucupa kagumu n'akanafa bwawula bumukubako suna beni atuyambekeyo mu mizikiti manijali n'empunu tagirumangako lona dimayinja yabere wandagano mu bantu abefuula yesimulabangako mama fina nga yokusanga n'akamindi gwanagomole ruzira basibirawo 1 to 8 to dance alkagawanda Burnley Uganda straight ngenda kwagala paka Januari sengenda kwagala Januari tabukenyawo mu February
tewe tunatukira mu March enga tumachinga nze nawe ku mukolo gw'embaga oyo y'obuyembe mu Apple kudusa abalogo tugende mu Dubai olutuyombe mwawo mwezi oguddako ate nkukwane buto nga laavu yetufudde ba baby abakugamba nti ndi nobody gwe bagambe nobody is perfect cause this love is strong so strong stronger strongest nze sirina amaanyi gakulwana omulimu nina kimunyabo kukwana tigwe tulatandika kukakkana anti bweri battaka teri byankayana sho nze njagala ekyejo mu May yes tutandika olumya kuba nei kati awo olwo June ne July nkukwate ng'egirasi lwakuba oli kya bei baluyita ngenda kwagala anyway Quest Family tugusa ensonga abadde banile Uganda kagawanda yes man tukoze omuntu asokwe nka kunoonya ndeko ku mukolo kale kwa ku bugigizo bwenjawulo bakufuna batya enamba yange ko eri ku TikTok nezo gisoma eri 0754 777 898 eyo namba ya WhatsApp 0754778978 yes, so twayanziza nnyo abadde banile Uganda musajja muyimbi atenga muvuka munnaffe tumuwanikeyo ayimbye alina ennyimba ennungi nyingi nnyo wagabye kayimba kikali Katonda mu Lunyarwanda malayika kagenda katya Boba malayika nkusaba ongambire kitaawo ndirwedde okulokoka bambiteli o mama omukwano gwa Namaddala oguzudde muze Rastaman boba wanyiga bino byennemerako osonyiwa omanyi namugamba nti bwe guba musango okwagala malayika tiddemu bagenda kunvunaana nkuwalana okulungiwa ne bitasaana noleka abasajja mu kulwana nze nkwagala byaddala abali bakwagalako kimu Katonda mu Lunyarwanda nze ndayire waffe kiva okuyenda bw'otwala nze oba ogenze namugalanda yes man omwagala byaddala bali bamwagalako Katonda we mu Lunyarwanda bali kye bamwagalako kyokka Katonda mu Lunyarwanda abamuyita batya bamwagalako imana ye imana yanje mwana asali ko Luganda Quest Family tugusa saka tutakaba kasente na baba Solange women syrup nga gwewe ne wenno mukyala nga ogera musonga zeze kikyala funa pain yo jawale singa cramps nga zikuluma zokubuzizaako emirembe kozesa Kasolange ojja kubeera nga ate owolerawo kakakaso ministry ebyobulamu ate nga kakolerawo ate nga kakabeeyi kasamusamu kasanga mu supermarket drug shops ne pharmacy ezikuli okumpi kaddala nno kagezi kugwa omukyala ali eyo baziwa and sons bali kumukwana akedi balina kalonda yenna owa beddings masuka blankets duvet covers pillow cases tawero butimba bwansi byonna babirina atenga mbungi kuyagala okusuubula osobola okugenda yokko nayagala akamu akamu osobola okutuuka yokko mbere bulungi Solange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure.